kazinako kazibu nakulabye oli ne Zaira nga ne Zaira naye kamusenze ate nga odansa nze ngina lemera nnyo ku King Saha mwana King webale nnyo King akyusiza obulamu bwo King Saha mwana kale bw'oba ove ne Uganda Alania olina ekintu ky'osuubira bwe bagamba nti bweru mulimu ebintu by'osuubira tebiriiyo naye ng'ate nawa ne Uganda bibaayo kitegeera ntuukira mu bed space nga biralamu gwekigera mu bed space sibiwulirangako otuusa ne abavubuka bali solid kati nze ekyasinga okuneewuunyisa abo abaana bakuyita ku area ngakwekyo ekigambo kibeera kibi mubeera muwulira ebyo Dubai tebiriyo simanyanga first day wabiwulira first day kati mbiwulira ngamba naye Dubai gomanyi munno okubeera ku munne naye nga owulira buuti amaloboozi amasende ng'ogawuliriza naye nga onyumiddwa Uganda have you had fun teguggwala kyekisinza okunyiga Uganda tewali kisinza kunyiga naye Uganda tekiggwa naawe era oba oli eyo ng'olengera simanya mbu kangende mbeere nga babaana ab'e Uganda balina obulamu balina fake life muganda wange zino ze bayita batya Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. kale twongera obbaniriza ku mukutu ogwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera obbaniriza ku yona gye musinzidde okubanga ate mutulabira mwebale nnyo mwebayire ddala tukyagenda mu maaso n'okulaba ng'oba oliawo naffe programs tuzongeramu n'okwongera okubanga ate tubaleetera programs ezinyuma ez'enjawulo teweerera kubanga ate osubscribinga kikulu nnyo bw'olaba nga byenkola bikunyumira subscribinga awo oteekako buteesi subscription button awo n'oginyiga ekintu kibanga kigenda mu maaso oba kyonna osharingirako ne mukwano gwo embeera neebanga egenda mu maaso gwe wandyagadde ne n'okubanga ate enkyaza kiba kikulu n'ogenda mu comment section yawo n'owandiika noga Allen Cruise ndeeta ku gundi bw'oba ogenze e London ndeeta ku gundi ennaku z'omwezi nga 2 tuli London tuli ku Royal Regency Afrigo Band Winnie Nwaji all colors of Richmond promotions okitegedde so tubeeyo fenna let's all be there obudde bugwayo book your ticket now with Uncle Dan we were Richmond book your table right now to ending a summer in a style kuba waliwo tugenda mu winter abantu banga abeeranda mugenda kuba mukimanyi kintu kigenda kuba kizibu nnyo kigenda kuba so tight so let's all be there naku z'omwezi nga 2 September tugende tulabe ate musajja waffe Afrigo Band abasajja aba Afrigo Band abo bakuba endongo nabadde ndaba mwami tata wange Moses Matovu nga ndaba mama wange Joan Takawalia nga ndaba mama wange Rachel Magola nga ndaba beteekateeka rehearsals nazibaddemu kwegamba ekintu nga ndabira ddala ekintu kiri malidadi sana then ate Winnie Nwaji yeeteeseteese okubanga ate agenda balaga bode n'endongo semadongo endongo ya Afrigo egattiddwa mu Winnie Nwaji wakuyimba live wakuyimba lukoba wakuyimba Sid jangu wali ku lunaku lwennyini ku Royal Regency wetuli nowhere else you should be beera ku Royal Regency ekintu kibeere nga ate kiri malidadi sana ennaku z'omwezi nga 2 September basponsor bonna abataddemu ssente naye okusingira ddala big up to you Richmond promotions ekintu wakitadde ku level edda ku Richmond guno omwaka ategese ebivulu 2 kubadde ekyarema Samisa Semakula ne Vairota then nekino ekyaffe abakadde abagenda okubanga ate tukoona endongo semadongo ya Afrigo Band teweerera tuli proud pad bana from Modern Tiles bakutegeeza nti ze tiles olina okubanga okozesa ewakaawo manager wange boss wange Princess nkutumiddeko nnyo kansubira embeera etambula ddala bulungi bane abagenda okuzimba abasama abankubiddeko amasimu ne mumpa ku bujulizi ne muŋŋa Modern Tiles kyekyo mwebale nnyo mwebayire ddala abasama bange abazze ne muwagira Modern Tiles ne mugamba nti munaye tubikola okwenza ku Rose Gwaziranga mwebale nnyo mwebayire ddala naffe ekintu jasigala nga ate tukitambuza bulungi nnyo Hasi Beauty Parlor nabo batusaamu ensimbi okulaba nga omulimu gutambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana
As always, buli omu bw'agenda ku kyeyo aba agenze kuyiiya bulamu, aba agenze kulaba kikiddako, aba agenze kulaba mu nsi eyo gy'alaze obulamu bugenda tambula butya. Kale n'olw'ensonga eyo buli muntu ali ku kyeyo nyongera okukubuuzaako nti oli otya. Depression nene kyoyitamu akaseera si kangu, wakatuuka bw'oba oli Bulaaya wintejja tekagenda bakaseera kangu, bw'oba oli mu ssama abamu tonnafuna mulimu, abamu empapula tezinnadda, abamu tebannakuyita ku interview. Nyongera okugumya okugamba nti muganda wange lemezaamu akaseera konna ebintu bikyuka, naye ekirungi kya byonna wagenda. Ali mu Buwarabu, oli mu dduka muganda wange nywerezaamu akaseera kagenda kyuka essaawa yonna. Totya, ogwo muyaga gujja ne guma ne gugenda. So muganda wange mwannyinaze, bw'oba olina akaseera konna k'oyitamu ku kyeyo nga si kangu, wasindika ssente ne bazirya, wasindika ssente maama n'azirya, taata n'azirya, baganda mu mikwano gyo, mwami wo, mukyala wo, muganda wange tuli naawe. Obulumi bw'oyitamu mbulaba bungi, mbuwulira bungi, naye tofaayo, tujja kubawo ffenna. So olunaku olwaleero nina muvuka munnaffe awangalira Dubai. Baatugamba talina mulimu, baatugamba nti babeera ku street okwo nga bazina obuzina bwe beekyusakyusa bati n'abalongo bali ababiri abawala beekola ebintu eyo Dubai ssebo, era balowoozesa abantu nti Dubai oba oli awo bo yabanguyira, era balowoozesa abavubuka abali wano nti ne mmala ntuba ku street ezo ndabika nange obulamu wamma bunta bwe butyo nga bwe baataabo. Kale ndi naye olunaku olwaleero azze atubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo naye nga omusajja ono bamuyita Ali Banks, erinnya lyetumanyi wali ku mukuto gwa TikTok. Omubi akuba obuzina bw'ati n'anyeenya amagulu bw'ati n'aganyeenya bw'ati n'amaani yeeyongerayo. King Saha amwagala nnyo, simanyi oba naye ayagala nnyo King Saha. Oyo boosi wange siyinza butamwagala. Era mu bayimbi bonna omuntu gwe nkyasinza okwagala bamuyita King Saha lwansonga amanyi kyayagala ate alina one love. Si wakuba nti wakabi nnyo naye ate n'obeera ng'oli wansi akwaniriza. Kakyo kyenyinza okugamba toyinza mukubira simu n'atakwata wadde wakabi. Bwe kiri. Era King Saha boosi wange kwagala nnyo nkwagalira ddala, weebale buli kimu, weebale butansuulirira. Ne wenjikuba saawa eno ogamba Banks obadde ki, ne wembula obuzi online agamba musajja wange oli fiiti naye ate nga sita wakabi yaliko. Kati King Saha tewali amunsingira, era mu bayimbi bonna ye nnamba emu wange, mpozi kati ne Gladiator abo bokka naye abasigadde olina kyogenda kuŋŋambayo babimala. Abasigadde tebabimala. Bakoma ku kablo mwana ntolizaamu awo ka challenge naye ndi kudunga omusana gwaka. Omwana wa kamera tulina omuwayo ke tumuwadde omusana mungi nnyo. Kati nze Alan simanyi kyenyinza kukugamba nga natandise kunyumiza mboozi eyo. Tugenda kunyumya nga natandise kugamba mboozi eyo ey'eddungu eyo, naye sooka omale okubuuza ku bantu abantu baffe bonna mwenna. Nze bampita Ali Banks, abasinga mumanyi wakuba waliwo erinnya lyesateka ku TikTok, nali njagala kwetegako nti ow'ensasage naye sijja kyeyita, naye nga bampita Ali Banks. Oli wansasage? Nnyo, ndi muzibu nnyo, ensonga lwaki nzaaliko. Ow'ensasage kitegeeza ki? Kubeera nga okyankalanya okuleeta ebiriko. Kati nze alina ekitambula, oba oyagala oba toyagala ojja kiwulira. Ki ekitambula ky'olina? Nze nina akazina kaye kati kenyimiriddeko. Kazina? Kogenda okulyako? Ate nja kukalyako nnyo, ate nja kubaako. Teekawo abiri onzijukizanga. A few moments later bajja kajjayo. Kamanyi bajja kajjayo a few moments later ng'ali wali eri ali mu kutunda chai. Omanya abaana bo babujja ne wegiriba emyaka egi bakajjayo ne bakaza, ne wegiba etaano ne bakajjayo ne bakaza, ne bagamba wano yayogera bw'ati. Naye nga mbaagala nnyo, mwebale kunfollowinga, mwebale kunjagala, n'abakomentinga. Waliwo wotuuka nga waliwo yakomentinze ebitategeerekeka, naye n'abo abakyasinza okusharinga mwana muli bakabi ate mbaagalira ddala mbiraba. Naye nange nkyabaweera ddala. Ali Banks obulamu bugamba ki? Obulamu buli fiiti Alan kyekiganya. Oli steady? Fiiti nnyo teri agamba. Weddira ki? Nze neddira Kkobe. Weddira Kkobe? Ennyo etufu gwani?
erinnya wenna alyogera wano Alani asijja dyogera. Lwaki? Sola dyogera n'obufa. Bakuzaala wa? Ninze. Tuveeyo Alani. Bakuzaala wa? Tuveeyo. Buli muntu e Uganda wano alina ekyalo kwava. Nze nina lwaki sobola kwogera gye banzaala. Nina lwaki Alani. Bakugobayo ewamu. Tebasobola kunza era muzeeyi wange njagala nnyo. Muzeeyi maama muzeeyi. Muzeeyi taata bonna. Obeera na muzeeyi. Gy'obeere waka. Gy'ovudde okujja wano. Mbeera na muzeeyi wange. Okulidde wa? Nze nkulidde wano ku kibuga. Anti ngamba katundu ki ng'abantu babeera proud oli n'agamba. Kale nze mbadde nnyo wano e Mutungo. Mutungo Bbiina. Kunnya eyo Bbiina naawe wala mbeera wano kunnya. Kunteeka eri ate leka naawe. Ne Ali. Wasoma? Nze saasoma. Lwaki wagaana? Nagaana nga bimalira budde kati bonna be nasoma nabo okutuuka wano eno bonna bali eyo. Bonna nagenza okukomawo okudda wano ne Uganda. Izireka naawe era nze boyi nze simanyi okusoma oba kulimu ki. Bonna be nasoma nabo muganda wange tewali yestuddeko okugenda mu maaso. Wallahi taliiyo. Ekyo kyo nteekawo n'omukono ne bagutema. Nga baamala okusoma? Nga baamala balina ebitabo balina ki? Newe bali. Nze senior four laba. Nze paper sazikola naye ate nali newandiisa. Era ekifo kyange baazikola nga gye ziri. Ali Banks tewakola senior. Nagaana naawe. Seven wagituula. Bulungi nnyo. Watulira ku Evers. Natulira ku Igundi bagiyita ani? Reverend John. Nedda Seo. Bagiyita Gundi. Eden Treasure Kibibi. Eriranye Kibibi SS. Ate era nasomera ku Kibibi SS Seo. Oli musajja ekitegezo yagala nnyo eddiini. Nze nasomera kutambuza nnyo mu masomero g'eddiini. Bwe kiri anti muzeeyi wange ali solid. Mu ddiini? Nnyo mukambwe nnyo. Muzeeyi mukambwe nnyo ku ddiini ali. Nnyo nze wakuba nti otuuka essaawa otuuka n'ogaana naye wano muzeeyi andekemu naye nga ye ali solid. Era na bino byenkola gwe tomanyi nza kubuulira mwana akawani takategeera ebyo tabimanyi simayambu gwe tabimanyi kati mbu nasomamu mbuno ki era ye asoma eddiini yalina eddiini ate musajja mukozi anti kye ŋŋamba kati ye bw'oba obikola binaasomamu n'agamba tekite babimuwa ne bagawa oyo mwanawo biki era message nze funa waneeno n'agamba naye bino biki n'agamba mwana wange wankola bubi owebudde ekitiibwa biki naye nga muzeeyi mba sirina kyakukola bwe bulamu ngenda tuuka essaawa mbiveeko ntuuka essaawa nembivaako bino byakaseera nga ndaba banziza mu nonsense mwana nga byakijega wadde oli ayinza okiraba n'agamba kale gwe wasuula waliwo ebitabo bwe byetaagisa bonna be twasoma nabo baana ba maama mwana natuuse wanene ate nga biralamu natuuse wano nga biralamu abaana abaali basazanga kati ffe twalinanga effujjo ku ssomero twatuulangawa mabega nga yeffe abagawo nsomesa madamu n'obeerawo ng'ali mu kusosa nga mwenna musingise n'okuba entebe n'agamba ani agikubya aveeyo ne mugamba yeffe naye kati essaawa yaleero muganda wange kitegeeza mu ssomero wakyankalanya nze nakyankalananga secondary waliwaawo secondary wali kusomero ki nze bonna okusoma paka S4 Kibibi SS era bamanyi oli mwana w'ekibibi Kibibi SS nze gye nasomera Kibibi eddiini ekaaba ate nze mu kutolosa abaana nali muzibu nze nali muzibu nze mu kutolosa abaana nze nali muzibu bano banjagala kuba ntuli nfumemuko njagala gendako mu Kabbala tugenda kuba Kabbala njagenda kulya ku ffene nze nali muzibu anti bavanga eno Kampala ne bajja eri ate kati nga ffe eri gugwa ekibibi gomanye embooka eryawo ku kibira wali security ey'amaanyi naye waliwo abasajja babayitangako kibibi eri mu kabira eri eyo mu kibira kati lwaki bakutwala eyo ewala anti kati olaba bw'obeera eyo bw'obeera eyo ova ku bya bino ebya tawuni obivaako obeera eyo ng'ali mu kiziiro obeera eyo basitadde eyo obeera eyo oba ojja kusoma oba oyagala oba toyagala kuba eddiini ekaaba Kibibi SS boy biralamu naye nze waliwo omusajja yali ansinganga okunzoganya bali bamuyitanga
yali Sonko waliwo akasajja bali bakayita Sonko kanzoganyanga nnyo jjukira nakasomesa subject kali kasomesa art kali kasomesa atebeza wanene mu S1 S2 obeera tonnasuula obeera tonneesalirawo ngagenda nayingira kiasi nagamba mwabalenzi waawo mwe mbagala wano mu maaso nga sinalaba waaka wammwe nezisooka ziba anti abo bagenda balabisa anti ye yalinga akimanyi amala gwe tugajja tulinamu obukazi yalinga akimanyi era ng'alaba naga kati oyo amalala g'alina oyo ng'omuyitako ssebo ovima naga kati oyo alinamu akakazi emabega ng'ayagala ve wano akulabise kuva ddongo obukazi bukutegeera mu ssomero leka naawe wali top ku ssomero nze simanyi nze nali top kuva dda ku ssomero era bamanyi nze wakuwasa esudiya nnyo saka kwesudiya ali kuva dda ng'oli top bwekiri bwekiri naye gwe ekibibi era kayakuwulira nze nalinga muzibu ku ssomero nze banga basiniya fo bakugoba bugoba tebasobola kungoba naawe musasupe biki n'otatuula kati suspense baali tebasobola zimpa lwa nsonga akaseera ke nalimu just nga bakuwayo buno leeta omuzadde leeta biki ate nga ne muzeeyi taata tamanya nga mama yamanya kyobola abazeeyi abakazi baddala nga mama agamba banne taatawo n'amanya wakusse ng'ayita eno bbali nagamba omwana mukole we muti n'awooyawooya naye omusajja nga n'amanya omusajja nga n'amanya kyobola nze mama wange mwagala nnyo mama wange bani abaali bakyalibo sooka obabongekaawo gye bali eyo ninaye nga nkyabajjuka walingawo Kitenda baali bamuyita oba Kitenda abawala waliwo nga Najjuwa waliwo bafaatuma baali bangi abo abawala ng'enkofiira erina okukwata ku mutwe naye ate nze saajambalanga lwa nsonga ebyo ebiseera nalina ka brush nga obumanyi sala ka brush n'obeerawo awo mpola mpola nga siyinza jjambala naawe ositegeera lwaki nali sobola jjambala naye sobola jjambala enkofiira boy enkofiira y'abasiraamu yo ndalamu nange ndi musiraamu naye ndalamu ojjukuuma ku muntu era kyobola omwana asaala respect naye tekuwumbika n'obeera mu ssomero eddiini nga essomero ly'eddiini nga toosaala era oba tojja ssaala oba tojja ssaala nze kyenyiza okugamba obeera tojja ssaala ekintu kiva mu ggwe mu mutima nga gwe okikola ki kati nga gwe n'owanga nti banks ve Dubai nkwagala wano nga tekindiimu sobola vaayo naye mpozi nga kibadde kindimu ti Alan aŋŋambye vaayo nange ne ŋŋamba Alan nno kyambalidde guggwa kati banks lwaki wagaana otula siniya nze nalaba nga bamalira budde visa efulumye ŋŋenda Dubai kwekolera mbulira kutula bibuzo bya gundi naawe leka naawe ate nindako sooka otunyumize muba mugenda otula ebibuuzo gwe n'osaza visa gundi yange neekomawo ebiseera bye yakomerawo visit visa nga tesiyinza gireka ate olwedde ne katiketi ne bakanteeramu awo munaku ani yabikolera sister wange ye teyategeera nti ogenda tula siniya naye kenyini yali akimanyi kati akusomeramu yali akimanyi nga naye alaba nze nali mbafuukidde gwakabasa nebyo byosoma wali obitegeera sekana kati nandituuseeyo nkugambye muguni mu P7 nafuna buna genda onoonyereze nze wakwasaaga saagala kwepalawuda saagala kwegeziwaza nnyo nze ensonga lwaki njaganya ebintu bya fani era nze tolinsanga mu lutalo ali be wasoma nabo kwebali kuno kwebali bangi mu P7 wafuna mmeka bonna gamba wallahi bilaita ate kati Alan tondayiza kati nze nkugambye tondayiza ebitabo byange nze byeyogerera nze tondayiza Alan kuba kati ate ndayirembo wallahi bilahi talahi wali kali mbitabo muzibu gwe totondaba wanene nti kino ese nali mugezi kati sister wakulira mwaka wani si sister wange Fatuma ali awo Dubai naye ayogera nnyo oyinza omumanya ayogera naye waawano naye waawano ate oyo muzibu nnyo naye waawano naye mwena mulina wano nze siinaawo nze just ndiko mu bino bya kiyaye kola bwoti naye nga nze wano siina era wonsanga mbeera wansi ngamba wanjitaata wanjise naye ate nga ndi muzibu onetakezaalawo ndi muzibu sabula tugende bwekiri so Fatuma akubira akasimu agamba mu mwana anti jukira ebiseera nali nyingiddeko mu kafangoni alien yakajja nze nali wa fangoni kati alien ayinza okuba atamanyi Ali Banks abiraba naawe wadde ki ng'osoma nengera ogenda ne kukabira kati ate kabirawo nali nengenda nenyingiramu awo nga alien awo yakajjaawo alien nga yakajja mu biseera byaba mukyusa dekisa
wanene machinde wane awo ekisebisera byaba simange ekiyimba bali bakiyita Dexter no muto wange owaye alina ku magezi ayogere oba yabulira musajja wange mukyusa mwana nange musajja oyo simanyi yabulira kati ebyo biseera tujjukira tutwagendanga nnyo kali akabala bakayita Moonlight waliwo kali yakaba TikTok Salama Road kali eyo jjukira awo nga wali eni akyayina pe yalina kipiki kye yalina ng'akyajjaawo n'ababongako kati ng'ova otya kibuli okulumba kufa nze mbadde embeera wano naawe mutungo manya ekibibi ng'anvayo nenzija nembeera wano emutungo ng'anvayo nenzija nembeera wano kati ne muyingiramu eyo sisitimu yali eni biki n'owaganyalamu nodde kachebeza obeerako mu bayaaye ekyekituufu bw'obeerako mu bantu nga kale oba bayayemu okyukamu anti otandika okudda mu mbeera zaabwe. Kankwanjulire The Ocean of Knowledge School erisangibwa Kasangati lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa tuwani ku ssomero okutambuza abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyo essira ku ndiisa yaabwe tulina ne saluni y'enviri ku ssomero wennyini n'olw'ekyo omuzadde totunula walala leeta omwana wo atwegatteko olwaleero. The Ocean of Knowledge School tusangibwa Kasangati Bulamu okumanya ebisingawo kuva ku nooti 7 nooti 6 5 nooti 1 nooti 32 ne nooti 7 6 3 2 7 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku nooti 726 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. kati gwe Alien wamuyiriba otya okutuuka ku Fangoni? Alien okutuuka ku Fangoni yali mukyusa waliwo n'omusajja mulala bamuyita manager Eric oyo Eric muganda wa Alien kati netutandikawo mu TikTok challenge biki netubeerabeeramu awo Alien nansembeza Alien nze yali anjagala nnyo gwe era nakati tataninaako buzibu ne just bibeeramu awo butinitini so sembera awo ku Fangoni otandise sister akube essimu agamba omwana ayonoonesa omwana agamba mama agamba mama omwana banne ebyenengera ku TikTok birala omwana atambula n'abaaliye ne tukoze tutya nga nkyawulira nga nze oli mu desini ya 4 ne baŋŋamba genda sijja genda nga bagamba ogende ku ssomero n'asoma onaddayo ku ssomero tutayo tugula ebintu noddeyo nga ŋŋamba amuzeeyi naawe togenda kuŋŋamba nentuukayo nentoloka nga ntuukayo awembooko neekaaba nentuuka kati kyavamu nga balaba mbasumbuwa naye ate nange ndaba wadde kyenakula kiyinza okuba ekibi naye nze ndaba tekirina wekiri kibi kuba bonna Alani be nasoma nabo mwana bonna be nasoma nabo sijja kulimba bonna era oli ne wabanda mpozi nga nabeerabira naye bwe bali wano obulamu bubi nnyo omutuukako mwana nawe kenyininyini nga bw'oba tomuwaddeyo kyebiri oba kiwaye ng'oba olimba naye nga baasazanga gwe abaana baasazanga ate nga beerabawo mmwe temuzanyira Katonda Alani temuzanyira Katonda mulalamu fe abalinga batunyooma essaawa ero beegomba we tuli awatono era kyobola nze nebaza Katonda wano wendi Katonda yanta sijja gamba nti ti naye Katonda alinga yantaddewo kubanga yanzija mu bali eri abaana bonna be twasoma nabo bonna abawala bazaala otuuka ku muwala yalinga yerabe waka byakuzoleya ate kati yakusindikira message banks simanya wano biganye kyokka nga bakulaganga nti nze era kyobola bwembanga sikuze mu ku TikTok nga wali omumanyi oba ogenda kunteeka ku pressure mwana oba ojja kunteeka ku pressure kuba nange mba nina ebizibu ebyange ewali message gye siraba naye bakuwaana nsiraba oli nakukirako hayi nini otyo muwe ennamba kuba alaba gwoli eri naye ate nange gyendi sigama nti nfuna ssente ziri awo kati Ali sister Fatuma akubira mama essimu amukubira essimu aga omwana tumuteremu awo ki passport visa tuli mwaka kyogo mwaka gwaki omwaka sikyabijjukira kuba kati nze nagenda
guno tuli mugwa kumeka 2025 nagera 2024 okay naye yali agiraawo yali nga atandika yali atandika okay so Fatuma akola ku bya visa nantekako embeera Fati yantekako embeera sister wange yantekako embeera gyesayinza nagamba omwana ave Uganda omwana ave Uganda nentuuka nerye Dubai nembeera n'agiteeka kuba natuuka eri nga ndaba teguggwa ate awo tugenda tuukawo gwe bwondaba nga nkoze video ku TikTok ngondaba ndi ku street mwana ndeka nvimbe mwana tuvudde wala bwondaba nga nkoze video ne Heaven's Rama nga tuli eri tuvimba gwe tomanyi orasta gwembeera naye bwe mutulaba nga tukoze video aba mwita Heaven's Rama oyo Rama bwondaba nga ntambudde naye oba tutambudde n'abalongo nga tuli mukola bu video bunyumye biki tobuuza birala mumukola mulimu kimukola tomanyi connection gye nayitamu mwana mama katisoko nyumize visa efuluma ngamba ja tugende ebyasinga fe wabivudde ng'obwongo nabuse ate kati owulidde visa ogamba nsima bufiira owulidde visa ogadda ku ssomero nzirayo biki olide nali neetamwa dda wali osuubira kye Dubai gwe bwewawula visa kyenasuubira si kyenasanga kyenyinza okugamba kale bw'oba ove ne Uganda Alania olina ekintu kyosuubira ebagamba nti bweru mulimu ebintu byosuubira tebiriiyo naye ng'ate nawa ne Uganda bibaayo kitegeera mulimu bintu byosuubira ng'olaba olina engeri gy'okirabamu ng'ogamba ogenda buki bweru era kati buli mwana wa wano yenna amanya nti babeera Bulaaya kuba kati babeera tumanyi tuli basama tuli battabbu naye era kiba kituufu kubanga omwana weeri ayawukanamu nko ne wa wano wadde gojja kuŋŋamba nti ofuna ssente zo nti ki naye era ayawukanamu nko kati omwana weeri n'oba afuna 1500 owa wano n'oba ofuna ssente mmeka omwana weeri afuna obwongo kisooka obeera eri ofuna ku buki ne bugaziwa otandika okubikkuka naye kati wano obeera ne ssente zo n'oteekateekako ka bizinensi biki obwongo tebubikkuka nnyo nga muntu akoze eki era nze kyobola ng'oli sita wano ng'oli sita weeyita sita nga tolinyanga ku nnyonyi naye bayakutwala Kenya tolina kyoŋŋamba eyo ennyonyi ndalamu ekubikkula obwongo ne bukola weebuti erina keekangamu akongekka oba tokawulirangako oba olimba era lwana nnyo gwe ekyakugira mu mutwe ali oba ekyakugira mu bwongo ali osuubira Dubai ki olwo bagambye ogenda Dubai bangamba ogenda Dubai ne ngamba bannange kaŋŋende ngenze mu nsi ensuubize naye okutuuka e Dubai muganda first day watuukirawo natuukira mu bed space sizimanyi sikolanga gozanya n'okuzanya Fati yali azikusasulidde dda yansasulira akatala nagamba yagala sooka abeerawo tumunoonyeza omulimu omulimu ne gusooka ne gugaana naye tegusobola gaana baatugamba emirimu gye Dubai mingi tosobola gimalawo ati nza kugamba nkubuusa kyovala mwagala mwana kale ayogera nnyo ayogera na bubi alikaali biki neera nanga mmanyi kubanze wabeera mu nsobi mukola ki mugamba ne mugamba baba tolina kyongamba nze mugamba ne mugamba baba tolina kyongamba nekiri bwekiti ne bwekiti naye akimanyi era nza mpita wagamba kaana gwe nakuyamba biki naye nga wewati muli basista na brother tuli basista kubanga ayinza okunvuma ewiki tetumala nga kwogera bakuyita kwogera nga nakublocking omanyi ye kasitawulira ngo mugambe nti baba naawe baba ngakublockinga obeera oli awo ng'alina kyeyetaaga ng'ate alina kijja ku ggwe muganda wange gy'oli awo n'omanya omutima gw'Obuganda buguze gukomyewo kuba mu dakiika 2 mwekyankalanya gwoddako yabeera mukulu abeera sisita wange mukulu naye nga yantuuse Dubai otuukira mu bed space ntuukira mu bed space nga biralamu gwekibeera mu bed space sibiwulirangako otuusa ali watuuka kyekyaliwo first day kati nze waliwo nali nakatuuka ntuuka ngamba waliwo omuvubuka eyandisiivinga wali e Dubai aŋŋamba tugende ngamba tugenda wantuuza mu mmotoka omanyi bwabawo emmotoka ezibeereza obeerawo akava eno bakutuuza mu mmotoka ng'era ogiraba njawufumu kuyawa no kati ntuuka ndaba obummotoka bwa taxi era nga obimanyi obutuuka obeera okalaba otuuka eri okalaba nga kakabi nga bakutuuzamu bakutwala ku location nga tutuuka nga ngamba nti tugenda gendawo ngamba tugenda gendawa yagamba gwoze n'amala ogenda kudda e Uganda nga bed space mwalimu abawala mwalimu abawala
kyanyamba mwali mwabawala naye nga nabo baali bakava e Uganda naye nga mulimu n'abavubuka abaluddemu abavubuka bali solid kati nze ekyasinga okuneewuunyisa abo abaana bakuyita ku area nakwekyo ekigambo kibeera kibi mubeera muwulira ebyo Dubai tebiriyo simanyanga first day wabiwulira first day kati mbiwulira ngamba gwe kino kigenda beera nga bwe kiti nenga kigenda beera nga bwe kiti buli ssaawa nga mpulira ensonyi gwe nga obeera eyo n'osirika n'owuliriza naye abaana tebibakwatako era bw'obeera nga tobeerangako Dubai bannange simanyi ensi endala sisigadde naye njogera we mmanyi gwe tolabye naye Dubai gwomanyi munno okubeera ku munne naye nga owulira buuti amaloboozi amasende ng'ogawuliriza ate nga tolina kyogenda kukola ne mukubye ne mugaa sister wano ebandese yagamba gwe nno saga lugezigezi oyo sister wano saga lugezigezi beera awo mpaka wenfuna omulimu alaninga abaana b'e Dubai ologenda ku visit visa ya bangachi yali ya mwezi gumu basuka kuteramu ka mwezi gumu ng'omulimu shuwa ne batwalako ku mulimu ogwasooka nengamba nzira Uganda ne bangamba nzira Uganda okera kumacha nkera kumacha ne bagamba omanyi nzira Uganda banfunira omulimu kati obadde okimanyi bw'obeera onajja ku kyeyo obeeramu ne ku mulimu gw'omutwe ako konka kuwanga ka kirowoozo kati sister wange ngamba bakufunidde omulimu mugaba gwa mmeka ambalira gwa 108 nagamba bakusuza naye tebakuliisa nangamba tugende ne bantwala 108 million yemune mtwalo kinana 108 kabira nkasanyuka ngamba oyo e Uganda mbadde nzifuna manyi bagenda kunteeka mu zi hoteli ezo okusimula ka okola ki ne bakasukere gye bayite wejje berali kakasi gye kavuma kano akanupu ne bagamba ogenda wa Jeberali omusajja nvuga ndaba tugenda mu kyalo mugamba wenu naga tugenda kukola antusa ku kampuni nga ya holding nga sikwatanga ku tochi eyo gye bakwata enekola tebereza amaaso bwondaba nga ndi ku street e Dubai tokomentinga bya kisiru nze ensonga lwaki abaana abamu kale mu go blocking nga nogoleka ne mu mwana commenting ekintu n'ogenda mu gundi ye mu account ye nga tegugwa obulamu bwawali omusajja n'atuka nagamba genda eyo kati ate ntuukayo sikwatanga ku tochi sisalanga ku kyuma sikola ki nengamba obulamu buganda bakoledde visa tebanajinkolera olwo kampuni eri egendo jinkolera kuba kati sister wange yalina boss we mukubeera ne boss we kati boss we naati omusaba omuki omulimu ngagamba nayagala sembeza banganda muki nasooka naatya nangamba nina boss wange alina zi companies ennungi naye ajaganye nagamba naye mutya ate ngera yali mutuufu lwansonga ayinza okugamba onayagala kukola ki naye nga ngenda mu overstay ku ssaawa esemba kati nze nali ngenda kuyingira overstay ku lunaku lwe nagenda kugundi ku company nga visa ebulako ennaku ezo sister wange nagenda maaso ga boss we naagwa wansi namugaba olaba naleeta muganda wange naye sakigamba naye omulimu gubuze naye ali mu mbeera mbi okumulaga kafaananyi naye bannange bondaba nga nvimbi mwana ndeka bwe bino byansi bondaba nga nkoze ka TikTok challenge ne kakunyumira ndeka gwe tomanyi gye twava nantuusa ku mulimu sikwatanga ku tochi ne mugaba baba banzize ewaka nagaba muganda wange sina kyengenda kukolera ekituufu ogenda kuddayo awo neyegalirira bosi nagamba mulete tewali buzibu awo nafunira chance ensonga ki ninga atakola osooka nga kwebuuza sister we yakuyegalira bosi we ne bakuwa omulimu wakolera kati ye wakiyumba naye kale ne bangaba muki mu kampani ne bangaba mu kampani nagamba agenda obeera eyo sobola kugyogera eyo kampani awo mbanja kuwokya nze sobola kwogera mulimu alani gwenkola sobola gwogera n'oba ofanyi era tekiribawo ne mu Dubai tewali yamanyi mulimu gwenkola tamuli kati babakolera visa ne bankolera visa ne bajinfuna kati akaseera ako nga guli ogwa welding ogwegobyeko ng'obeerawo otya oli otya
sister yakwata dira mu 10 n'alumpa nagamba omanyi ogasooka opangisa akatanda nze kuba sijja kulima nze eri ewa neesuza naga ogasooka opangisa katanda tuka mu katanda eyo kuba olina okufuna okumpi n'omulimu tomanyi mpankinga ya metro tomanyi ssaawa zona agenda ku metro tobeera tobimanyi okitegeera obeera tobimanyi nazuka ssaawa mmeka oli mupya ng'omanyi omuntu omupya tolina kyomanyi otuuka nawo wali ku exit ofulume nga tosobola fuluma olina kubuuza nzirawa I'm going which side tomanyi nawo oviiramu ekyo abaali batambuddeko oyinza okunjulira oyinza okwefuula omugezi n'ogamba wa kubeerako obuntu bwa exit ebudde obobeera tokalina nti gamba nti oba exit nfulumira wano nga abasajja abapatani abali munda balina okukuwa connection nti ita wano ate nabo oluzungu tebalumanyi bagamba kamu go this side okitegeera oluzungu lwe Dubai nti kamu go eri tebeegeziwalizaayo kaziza mulimu abaana b'enkola nabo basoma ebitabo anko ne babivuunika bati naye nga sijja emirimu gye bandisaanye okukola kyovola abannange nga bannayuganda okusoma kumalamu amaanyi baneesimanyi era bw'oyigamu okuwandiika n'oyigamu kazungu akatinitini n'okuba bireke nze nkubuulire nze nkugamba bw'oyigamu okuwandiika n'akazungu akatinitini n'okubala bireke badde bagenda gira babagambe nti mpa by'abaana nze abaana be nasoma nabo bamazeeko agwo obwongo aye neeyongedde n'okutya ensi toto abantu lyobo baddemu ne kumalala ku mulimu toŋŋambayo tokola bwoti kati ndi bwenti kuba ate wano teguggwa ogenda kuŋŋamba nti bano nga bo weebali bw'oloozaako ku bulamu bweri n'oloozaako ne kubula wano ontosobola bbeerawo nze kati n'embeera eri nga ninamu 20 dirham mbeerayo naye ate wano sobola bbeerawo nga nina 5,000 ogenda kuŋŋamba nti olina mmeka gwe kyenjogerako abaana b'e Dubai bakimanyi kyovala nze etunuulira nnyo waliwo n'omuvubuka yaani jobless billionaire agenda n'avuma abo abaana betubeera nabo obuwala mukozesa abaana ababi abo abavubuka babeera bulungi naye bakozesa obwana obubi abo abaana boolengera abo ababi bafuna ssente zisinga banene basireyo abaawaneeno abaawano kuba abaawano balayisi mwana obatuukako nobatunula era natuuse wano ne ŋŋamba jobless bwaki bujja avuma abaana baffe bafuna ssente zaabwe ne bajja ne tukola buvidiyo ne baddayo mu biyumba ne bakola ki ne bakola naye ate abajjonkera mwe bavubuka ogewana nga akoze akavidiyo natandika okubajjonkera abobuwala bubi bukola butya be baliyo e Dubai bakola ki basireyo abawano mwana banyirira jesi balabika bulungi okitegeera balabika bulungi nnyo bewala boteeka mu vidiyo ne bashabada naye ne firuta nyingi ala ninatuuse wano firuta nyingi walayo ku baana bo badde olaba kugonde nze nawunze firuta nyingi twakolabye ne ice ice cute gyali sister wange twakolabye ne ice gyali naye firuta nyingi ate abaana bangi mwana bagenda okukola ensobi abavubuka abali eyo kubyeyo bateekamu ssente ez'okuba bano abawala simanyanga munamupangisiriza nakola ki bw'oba omanyi nga wakwana omuwala nga wavudde no matomuyinaamu mwana bagenda gira beno interview simanyi naye beeramu bw'oba amulabira ku TikTok kawani biralamu eno nze natuse ne ku baana bamu nga omutuuka kubanze kati nze omwana w'omulaba ng'agamba mbadde yakulaba nze nfuna wenzira era abo be namiitinzeeko bakimanyi bwe nkugamba nti genda waali kati nze mmanya nti waliwo kale nti oba waliwo nze wembeera nkukola ki nkulabira waliwo wembeera nkulabira nga nina okukulengera ne ŋŋamba nti yeggwe naye firuta nyingi waweddemu amaanyi baanamu ab'obuwala firuta zisusse nammwe mulimba oba balina ebitala oba balina bu apu abaana nga banyiri ku internet baba banyirira ng'asinika bwati amannyo n'ogalengera nga ga white naye omutuukako nga n'amannyo tegavaayo tebanankola abaana bawano naye sifuddeeyo amazima googerwe alani amazima googere era Heavens Rama nkubuulira mwana abo baana betukola nabo ze video baana batabu nnyo abaana bawano teguggu abaana balina firu oba balina bu apu alani awenyinza okutwala abaana balina bu apu kyemmanyi
oyino bwana bo badde wegomba nge ngo bali nogano gama nakana akitufu enko nekali lwe mbali no mukazi bakana nenkabeeramu nga nkalimu guggwa niyo katunulako n'okutunula mu mukazi ono gamba kanzireyo waka kanzireyo no atize nkugambye nodduka emisini ngoba omukazi wade ngambadde mwayombye mwawo nodduka nomusinika emisini nomugamba oli fine baby ngeno kyolabye nga teguggwa banne alani abaana baffe tobumalamu wabusanzeko mu bbaala kati nze wanu twali kabala kesitagenze kati kati nze nakomyewo naze kuwummula naye kale ogendako ku mubaala biki nobira nga obimanyi mwana nobasangako batiktok bafe abamaanyi wano gwe ssebo abawala abakabi abaliwa naawe onoonya ekifo ekyomulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakan, eka nkunyonyole. Ebiseera biri. Nga ba customer babula okundi ebipipi. Bitera byamwe bino byasiimuse. Naye lwaki tiles zamwe temuzipima? Tutera muzikula mu bikuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles, business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Baliwa batambula balina ebikofiira bekweka mbu basita tambula ng'oli free. Mwana filter nnyingi zekenyezo okufuga ba TikTok abolaba wane nombo mwe bwe mulengera aba TikTok ambu bezinyazinya sima abawala biki bakudda abaana b'okubyeyo nze nkimanyi bakudda abaana b'okubyeyo naye mutekeyo sente zammwe mpola batunula bulala abamu si bonna temubakubira ku video call video call simanyi kubanza sibikuba ebyo nze sobola kwagala muwala wa waneeno mwana sobola kumwagala sobola waweddemu nnyo amaanyi nawe ontiisizza ala naweddemu amaanyi nga tekiggwa naye osanga oli n'akomentinga omuwala ng'omulaba yesi mulungi omanye abaana abo balungi bw'abeera eriko oba bakuvubuka ng'akwegomba bayita mu zifeeka akawunti goloza zifeeka akawunti zibeera z'abano baana bavudde mu byalo zibeera z'abo abawala abamanyi b'omanyi n'awandika ekigambo naga naye nammwe obuwala bwe mukozesa bubi nga yayagala abeerewo naye nga talina connection ffe tubeera tukimanyi ate onaamanyi otya nti yeyi abalongo bange bo gye bali saabwe gye bali abaana abo naye balengera bagambe mbaagala nnyo abalongo ngenda bakulabira tofa waliwo omwana eyambuza naŋŋamba baba n'okuwasa bagenda 2 abaana tebeeta alakana n'abawasa ajja batwala 2 naye baŋŋamba mbu olinako kamu rama alinako kamu balimba abo baganda baffe babayitaani abalongo abo kuliko Esther ne Maria kuliko Esther ne Maria baagala nnyo ndi faani waabwe neze basooka ne baŋŋamba nti rama alinako kamu n'oli musajja we ali Banks alinako kamu abo baganda kale tuli baluganda tuli bwetuti era bakolanga ne David baani David alaka yakula n'abivaamu ekyo ekiseera kyaliwo kyali kyaba Heavens Rama awo naye sinaba bakola ki babeerako gundi ba Even awo babeera mu kifeera kyaba Devi International awo nze naye sinaba babeerako akitegera awo byali biseera byadde kuba Rama awo alina we yatuukira essaawa nga yafuga era nakati
kati mu Dubai n'omulenzi goyinza okubuuza nga tekuli Heavens Rama Ali Bank soba olimba tuli ba top beri ba staberi kale nze sijja tuli ba staberi obo oyagala oba toyagala ino kiwulira Zakamaya yakkiriza nti muli ba staberi Zakamaya simanyi oba yayizo kigamba nti simanyi ye nga ye naye ate simwinako buzibu kuba kyali era Zaka talina mbeera Zaka ate Kimunana yani oyo Kimu akola ne Ram mu bbaala abo bo bayinza okwaje balina nga sibamanyi nnyo bakiri okay bayinza okwaje bali awo naye nga omanyize si kuba nnyo bbaala ne Ram events omumanyi mumanyi nanyini Venom tokuba nnyo bbaala kati gobeerawa nze mbeera waka nga wesanyusa otya ne bamami mbeera waka bangamba sebo bangamba abo mama bukubeeramu nnyo bunaye oyinamu kano mbo mama bambeeramu mbo mama bakubeeramu nnyo naye mbo oyinamu kano kati gali goyagako mbugwe ne Rama oyagako kati mbugwe ne Rama sebo mbu wali eri mwe bukaguje bwawo sebo togamba yo sebo abawala abalungi bonna badduka wa Rama na Ali Banks kuna mukudo ogwa cruise exclusive banaize katenzo kugamba kiri kimwe kale omuntu ayizo kirabireyo naye kati fere tuli besigama tuli benza tuli awo bwetyo tetukola mpisa mbi tetukola tuna twali no jewuya ne tetukola mpisa mbi ngoyino mwana yali avuddeko n'akaba ku TikTok Heaven yanzibye Ali Banks yanzibye nze mbera ndira mu 10 nga kyange nga kyange naye nga sikubye mwana wewa simanyanga nga ali Saudi wa mukubye box kubanga abana osobola mujjako sente kituufu naye oba omulumiza naye yagenda ku kyeyo aba agenda zikuwa naye oba omukoze eki omulumiza feeso nga kye tulina complain mbi era tewali aligifuna naye mukolako ddi abantu bagamba temukola musiba mu video kutambula kuyisiŋŋanya kutambula bwe mutambula bwe mweyisiŋŋanya ono bwayisiŋŋanya bwe mwebongako ka video ka seconds nga 3 abo balekaawo mbumukera ku macha kola bu video temukola mube n'abawala abawala mubalemesezza okukola gwe balekaawo buuza byobuuza nga bwe nzija Uganda nenzirayo nenkomawo okitegedde kati gwogira obuuza byobuuza talina visa ali mu university tebalina byakola babeereeyo baalemu ekyeyo bakola ki gwebeeraawo era nali nsindise Katsiyugi nga ngenda mubuuza muganda wange oyo Ali Banks mwagala nnyo ne akola ddi Katsi n'aŋŋamba mbw akumanyi mukwatagana bino si bye Uganda era ngenda Katsi oba tolina visa Katsi akolera visa Uganda kale ate TikTok wa wano batosobola kukola TikTok biki buli lunaku oba ki nze kyenasosola bawaneno bana bano babeera nnyo ku TikTok alani bina video bibira bya dakiika ameka just 1 hour no videos bya za 1 hour no kwata videos zo kati wakwashino nade sagala kyogerako mukitegera kati omuntu yandyebuuzizza opostinze video nga 5 nga zifaanagana okitegeera wabadde mu lugero lumu wakyusizza saati n'ozirengerera ogenda mu page oziraba nga zikola ki weebuuliza n'ogamba ono yazikutte omulundi gumu ati apostingako mpola ekyo batono abakimanyi obeebuusa abo batono abakimanyi era wetunulira oli mwe mukola ddi ngalaba video zifaanagana oba tolina kyoli mwana okitegeera nze ensonga kisiyinza kuddamu era ngenda mu akawunti yo neŋŋamba ono aswadde n'omuntu yanga talina kiddako n'omuntu yanga talina kiddako nze kati waliwo omwana ayinza okunvuma mu comment ne muddamu omwana ali eri ku kyo tasobola kuvuma tasobola babeeramu naye batini naye okimanyi abantu gwe mulundi ogusoose okulya nti oyogeza vibe abantu bambi kasirifu kasajja kattu tekalinamu yadde ekigambo anti nze olaba nze mbeerawo nga ndi musirifu lwa nsonga era alanirwa kuba nti gwe nze tewali gwe mayinza kukola naye interview taliwo walayi taliwo nzirina waneeno banks jatukole era na waneno naye ngambe Alani engeri gyali nnyo omusajja wa bosi wange neŋŋamba mwana kaŋŋende kyekyo kiyinza okuba ekiki kiyinza okuba ekirala mune gwe gundi ojja omubuuza ni Kasiyugi oyo weigundi yakampita emirundi bagiringa emeka banks jatukolemu jatukolemu naye nga kyekyo Kasiyugi wamuma akantu sigambe nti namuma obudde bwabula obudde tebuliiwo nenga njakamuwa emirimu gyo gitambula bulungi wamma gy'okola bagendera awo wamma nze sikola
Obera ku street. Wamanze mbera ku street nga tuli mu kuvima na Heavens Rama na Balongo na Esther na Maria. Awe mbera bwentyo mwe mubeera awo. Tetukola asikola. Abana abo bali no muzali. Baye ekyusa obulamu. Ekyusaamu ko ku bwongo. Sente jeziri. Abana mpulya. Omanyi wana abana babeera wano aliye. Omwana aga wala alani wano kiganye kangindeke Dubai. Ne kati mwa bavubuka abata abaliwo. Wamana ekiri ku ground kati wano bya ddala. Emirimu mwegiri sente mweziri. Omwana wabayagala okulumba. Omulimu ogufuna. Ngayerese. Kale omwana ngayerese nze kyenyinzo gamba omwana ali eyo. Togwamu maanyi. Togwamu maanyi kujja ku kyeyo. Jango okole. Buli muntu alina omukisa gwe. Nyinzo kwa no ngandi wano ngafuna dira mu bitano. I mean ngafuna dira mu 1000. Ngabandisa bansuza. Naye ate omwana najja ngavudde no Uganda. Natuuka eri natuukira ku 10 mmeka. 3. Kisinzira woyise connection. Ekyo kyo kimatalinga. Okitegeera. Naye kati sijja gamba timirimu teri bikola bitya ajoki bajja gamba mbakola kimba wabya. Gwenga joli. Gwenga okola ki? Wamma gwoba uliyango yagala kuba kyeyo jangu. Era ensonga wali akakantu kabagamba Habibi come to Dubai. Akoje kali. Bagamba batya? Akoje kali. Bakagamba batya? Habibi come to Dubai. Bokawulira ochamuka yingira. Eri ensi yandibadde ya tabu nenze kijinta market. Ala ni ensi eyo kya. Ala ni ensi eyo kya. Nze katunna natunide wane nakasana nga kaseemu. Omwana nagamba akasana kanji nnyo nga sowa na kuvamu kati ettondo lyo tuziwete. Mbwa akasana kanji nnyo. Nze wansi wano teko mufaliso nebaka. Mbwa akasana kanji nnyo ke bawana. Chovola banze wano nze sigenda kulimbera nze ngenda kukirumiza nnyo King Saha. Bosi wange mwana webala oli waddala. Oli wattabu nnyo. Kuba King yamanyi embeera gyetambula. Okitegeera. Agenda nakona kona ga musajja wange kimanyi tebiteredde naye kwoli. Nsa akubirako. Kanze King Saha atayinza twala nnaku 3 nga tankonyeeko. Era omutya good morning agamba neba nekana gonta wanye. Era nali nakutuka ono kyangambye eki. Gwe kimanyi ogenda kwegatta naye beera. Ngandabula kuba kati ninga mwana we. Aga banks ogenda kwegatta gwe no naye beeramu. Beera steady. Agabeeramu wano biralamu. Kubanga yansembeza njaga bane boss wange simanyi. Naye kirungi abawala tebanna complaininga. Kuba banks yatwegaseeko. Tewali era tewali muwala agenda kuba. Ngambi obadde olya sente zo ng'olya bulamu bwo toyina muwala n'omugo okuteko. Tewali muwala gwe nkuteko wadde wenti ne ku saati. Aliwo. Kubira ice wo. Ngana ni mukola. Kati goyagala ate ice mukubira kile tugenda tukola. Mbalabe wasula birungo. Nga mwe tubeera tukuba kalango. Mujiraawo ku lujjaawo abantu bafulumya ne mujira. Era ne ngamba bambi ice bwamaze nibiwakaaga ono nagende. Ice naddayo waka nange nenkomayo waka. Tubeera tuli mu kalango. Ng'omuyimbi bwana. Ate kirungi kya byonna ali osaasira nnyo omwana ow'obuwala. Nnyo kuba mbeera musaasira nnyo sinza mukola kibi. Musaasira nnyo. Mwana w'omuwala musaasira nnyo. Omwagala nnyo ate omusaasira nnyo. Alani naye nga zenyinza oli musajja wa ddala nno. Webale kusiima mukama wange. Oli musajja wa ddala. Webale kusiima. King Saha ono bwe boogera ku brand Ali Banks. King Saha ono oyinza mwogerako kyakoze eki mu kaliya yo. King Saha kyasinza okunyongerako kiri kimu. Kale amanyisizza abantu. King Saha. Nze natuuka waneno nga sisuubira. Kinasanga n'okutuuka wali ku airport ya wanene wa Entebbe. Nga byalamu. Anti kati nze kale tebampita nnyo lino Ali Banks biki naye musajja wa kazi nomuze bampita muzinyi wa Saha. Bampita muzinyi wa Saha kati ntuuka wanene ntambula ku street. Nze soba atambula wano ku wanene Uganda wanene. Notasanga abantu batano nga bakumanyi. Oba olimba. Era bosi wange nkikwebaza nnyo mwana oli waddala. Oyo King kye yankolera gwe tokimanyi. Ngalaba mbulamu eri effort ngalaba kye mukolera. Naye abayimbi ba wano agana kugamba mwana ntulizaamu ka challenge. Mwana obimanyi no tegugwa. Ndi ku kamera eri omusana gwaka anti wakati mbange nakubeyo mu Nigeria. Mbange nakujjayo polokoto bukutu ezo zengendo okuba zigende eyo. Kubanze page yange nagimanyiza nnyo ebyo ebintu by'ekinyanyanyanya ebyo webite ebiri fane omanyi lwaki. Sasa kunta wani kati ogenda kunkubira kankutereko data no manyi gwagamba wa 50
nenga je mukwatidde video mwana je mukwatidde video ala gwe ala ni ozanya okwata video musana kwatolaba lumu nja postinga kaka video ngota twakamala video shoot olabe bwe tubeera gwe ala ntoyinza kunsala maaso mu bentu yo muzisaza bibya ngogira bugizi bwoti abana bali Dubai bakimanyi ngogira bugizi bwoti naye ato muyimbi nakubira tuzama nze toyobola nze tewali muyimbi gwe nizayimira kujja ko gladiator na King Sir kubanga boba manyi ekyo kukola bakwata ya artist King Sir akatini nagamba ne katinze King ne wabatampadde nze King ne wabatampadde ne okukeberako kikulu nakeberako nakeberako naga banks wange joli tata yakukolera kasawundi musajja wange oyo ali bank sawo ate katinze ngamanyi ekiddako kuba waliwo omwana gwe bayinza ojuweyo ne kakwe kangisa nyo eyo drop ya jimpanze natia nagamba omusajja ono neza najetegereza video emirundi ng'etaano nengamba ono King unani nenga alaba mbulamu eri effort okitegeera ng'ekiyimba nkitambuza nze kuba bwe nkwata ku sound egenda nze tewali sound gye nkwatako neegaana buli sound gye nkwatako etambula kati ka sound kakusanga King Zaake yakkolera yansa wakati agenda okukampa abaana batandika okansha yalingira awo biki kuba kati nze jjukira nze ndimu binene kuba kati nze njagala nnyo Suna Beni mwagala nnyo kati jjukira ng'ebinyanyanyanya biki kati Javiira mugamba Javiira alikyali ewange era ku ka DJ kaakabi ka Javiira ng'addira agamba mugamba Javiira mwana katuuzeemu ate Javiira nga gwe mulimu gwe yasoma kutematema buki Javiira ateekamu wali eri anteekamu erinnya lyange nga ngamba tusabule nga nsakata challenge olwo lwalinga luyimba lwange naye nakuba 360 ndowooza ne King gyali yagakana akasajja akakuba ekyukamu 360 ng'omanye ekyuka 360 ng'oli musajja bano abawala bateekangamu bu app ne butandika naye nga nze njukubira dda ninyamu buli nyanti saa n'agamba atya n'agamba boyi kala akasajja oli kattabu nze kyobola banjaga kati olaba olengera oluyimba gwe mukwano olaba eno nfa olwo buli mwana alulaba kagamba ali banks naye sisirwange lwa King lwaki obuzina lwe twabuteekamu oyina engeri gy'obigula naawe olubina anti kati obigula olugongo bannange obuteekamu anti kati kyekyo kati ate ambalira weeyiyiza wamma kati soba nsaba muntu anta bondabaawo ndekaawo kuba tomanyi ki kyentuuse kyoba nze njagala nnyo oyo Heavens Rama mwana oyo musajja wa ttabbu akubalira Rama yakuteekako atuula Rama akubalira waliwo n'omuvubuka akwaya kumawano Uganda bamuyita Bugi naye Rama akubalira kuba ye Rama asoma nnyo comment ate gwe nze zitayinza kuwa nnyo buki budde atunya abantu kye baagala pakati ye Rama ayinza okunya naga akakazina ka ttabbu era bwe mubeera mu shuti Rama agamba awo wenjagala banks awo wenjagala awo tokola ki awo tovaawo awo wenjagala kuba ye kala ayagala nnyo sikiti era omulaba yeewazi sikiti tukwatemu wano n'abalongo mpitaako biki ebyo naye yagenda n'akubalira naga banks olaba awo tovaawo n'obwo bonna bonna obuzina nga Rama yagamba tovaamu tokyusa Rama onaakuyambye atya Rama anyambyeko kale okuzijjamu bino ebintu by'ensonyi mu kamera nze nali ntya kamera nga sina nagitunulamu bwinti naye sisobola anyambye nnyo musajja wa ttabbu Rama yakuyambako mu following yo kusikasika okujja yanyamba gwe wamufata nze yamunoonya kale nali manyi Bugi oyo Owens gwe nali manyi kati Bugi nanconnectinga kwane omanyi shoot okuba video ezo mutima kuba oyinza obutabikola kuba obeera tolina kyofuna mu TikTok kimanyi tesasula nga obeerabeeramu awo kati najja n'akugamba banks tukole bwe kale ne twekubiriza kati ate ne King n'annyongerako naye nga Rama yandeeta mu bino ekinti jangu kale nali manyi okuzina nali manyi naye nga yandabamu ki ate nze nzina obuzinawo buli simple nze sirina byamaanyi nkakuba nga nawe ogenda kajerega naye nga kattabbu nga tasobola kakuba alani abaana bakuyitamu olwo bagamba ali kazina kano lwaki tokavaako okitegeera mbukyusaamu kati gobyakungamba nti kyusaamu nga newembeera nawo nawe tosobola kakuba esi mukasya kano kankwanjulya emami gajesi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina n'essina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga okategedde neza kakazina akokojiro nokolo tasobola kakola kazina ko kazibu nakulabye oli ne Zaira nga ne Zaira naye kamusenze ate nga odansa naula Zaira nga naye kamusenze ate naye wa tabu akuba mapiano akuba international bichi naye wageze nokalaba ngagana sezambu ati nga olina kubeera naye no kasesa akazabu kalifane kasesa sebo omuntu akalabanga ngakangwa okusigazika nesebo ngakafu kati gwe tomanyi sajja wange ali banks mwana weyiza neyiza mwana nze nkwa respect nyo tweyiza ate ekirala nakulabye wali eringa sahajeddu atuse Dubai ani yakuyita okuga nti jango mwana kuba abaana bakuba enkokola okitegere kati King yanterako message yanterako message naga nkwagala ku kisaawa awo naga banks nze nali sigenda kujja ku kisaawa naye King yanterako message analisi sobola wanji analisi sobola mune kati King nakutanaga banks ngina kujja naye nkwagala uwa kisaawa njagala tubeerewo ne tubeerawo eno bobo nabona ne bepala uda King bichi naye nga ye King yakola ki pozi ne cuts oyo bamuyita promoter cuts omanyi we Dubai oyo yakwochayo and King akatsi cuts obimanyi nawe bya Dubai ya promotion bichikwekwatira kwatira mukao akwayo busene nendo newe bubeera kale kasito omuntu abanga kwali naba kwalidira mu 10 anti era abagize kale ezisula metro ba ka taxi bichana mu metro ka taxi bichi kale kabasabanga akuwaddeyo nze kyenyizo kugamba kiri ekyo oyo King nene zaka yakumulisa zaka wano yamulisa kugundi kino ku kamera bichi ebya nga saaze kitufu yatulaga eno fenatulaga nti omusajja final amitinze eki omusajja we ekyo yakikola kubanga olaba era zaka webale mwana kyakabi sahaba kujja buli omu omanyi kyeringa bwe nkugambye enkokola zibambino omutaga ye kasana yayina TikTok ye mulise najjako kamera naye byatunyumira nga muzze vibe ekwasaganye enakulabanga yantekako mu kamera sajange ali okimanyi ali rapantu wano fe tuli bachali ali oyinamu ensonyi nnyo nakulaba uzaka nga akuteekamu nekinsa naye nga kati nze wakuba nti gwe neno interview sandi gikoze gwe gwali gusosa meeting saha gwe gwali gusoose nakulabanga ne wanene wagenda eri mu room ye wagenda omumanyira atawo vibe twatukeri ne zikwata ngoli ne katsi naye ng'obuzina abwagala naye nga tekisoboka nga teguggwa kati kali gwe kyobera omanya kakazina nakatsi akazina yakagezaako naye namulaba bambi musajja wange ng'omuyigiriza naye nga katsi akaluba nenga katsi amakulu galinga gange akakazina bayinza okagezaako wano bana bawana eno bageto kids abo kati nga bolaba Basharoni Pink abo Basharoni Pink kuba bakuba era oyo muwala wa tabu Sharon Pink wa tabu mumanyi bambi ate ayina empisa nnyo kale kyomusangamu sikyali no Sharon mulungi mulungi nyata akola ebintu byenga biki kubanze mu ba TikTok bawanonze gwe nakabeerako naye nnyo video ezikola ki eziwera obadde ne Pink ne Ice ani gosinzo banaye mbadde nnyo ne Pink okusinga Ice kajogera kumbuuza gwe oyakwokya gwe kati sisobola bambi sisobola oli Ice mukwano gwammwe ne Rama ne Rama bwe yajja ano bambi babeera nnyo ne Ice era naye bw'ojja mubeera ne Ice mwina selection yammwe ne Rama ey'abantu be mwagala okubeera nabo ne size y'abawala gye mwagala oba nayo lwaki babe mubikola bulungi anti tubikola bulungi lwa nsonga mubaamu omuwala nga yo omutunuulira ng'alina mu engeri y'akamanyiiro ne baamu n'omuwala gw'otunuulira nga kiriki omanyi kisinga mu byonna n'owobeera ng'olina ffeemu n'obeera ki empisa n'okwogera obuki
obulungi nze nsonga tuwajja ninako complain nti oyogera bubinze bwe nkusanga kye kiriwo siwa kuba nti nakave Dubai nkuvimbe kutukeko wali eri nti nekubye ekiwoowo munkuyiteko wali eri mbwe kye kitegeera ekyo kibi era amanyi okusa kuba nawe oli muntu mikono gyo wali najo wano nga tonnagenda Dubai wabayisemo babongako oba mikono gyange gyalinga nnyo gyali gya fangoni gyalinga gya fangoni omuntu gwe nabuuziza akaani Saddam manager Saddam yali anjagala nnyo kyali wange mpozi ne Chosen Chosen bambi musajja wange bajali bambi abo gye bali kubanga abo benatambulanga mu nnyo ngoyo gundi Saddam yanaga banks wanchiriwo ekiti era mwagala nnyo naye nga kyekyo ala nsina kirala kyenyinza kugamba naye nga onyumiddwa Uganda have you had fun tegugwala kyekinza okunyiga Uganda tewali kisinze kunyiga naye Uganda tekiggwa naawe era oba oli eyo ng'olengera simanya mbu kangende mbeere nga babaana abe Uganda balina obulamu balina fake life muganda wange seba abasajja baffe ba chicken balina obulamu yakula kwa chicken kati akuba kwayo ku bulango omulaba chicken yotegeera oyo ye talina bwe kira price abo batop gye bali yotegeera abo batop ne katojja kungamba mulimu wanene abaana abolabira ddala nga enzo nimu abaana bebawaana simanya mbu oyo gundi ali kino leka naawe nga tekiggwa obalabyeko n'omusinkana face to face n'ogwamu amaanyi balina ke bakola ne batula mu filter n'ateekako ekibesibo n'abeera bwaki nga ate ebitaba nebaanamu abawala kiki ana abasajja babazanyirako naawe kati ate bakadaama bange tobuusa kawanika abanno kati ate bakadaama bange kubanze bakadaama mbaagala nnyo abaana abo abo abaana baddala baddala naye bababbye nnyo bana balenzi bano babbe nnyo abo abaana ffe tukimanyi amukubira n'amugamba kino kuba mukimanyi nti yaliko ate amwagala amukubira ka video call nakwata obusente n'amusindikira kitegeera naye nga tekiggwa beera n'akasente go zimba komawo wano obavimbe bwaba bajja kunoonya olinamu vookiwo komawo wanene obavimbe kuba talina kyagenda kukugambayo naye abalina business e Dubai babawagidde batya abantu abalina business e Dubai babawadde ku bulango bana Uganda awo kyesimanyi kuba nze sijja kulima nzo kale bino obulango byentera okukubakuba biki nze abesinga mbijja nnyo mu bana Uganda wano abe Uganda lwaki abeeri babeera ne munekuzzola eyo kati gozanyisa abaana b'e Dubai Hasani Mpomba asobola okuwayo akalanga omusajja wange ayinza okuba asobola okukakuwa ggwe kale nange asobola okukampa sigambe ki naye nga nze sigendera nnyo kyekyo kupushinga okusigala nga mukola ebintu byammwe e Dubai what pushes you lyessanyu lyaffe bwe nkwatayo ka video nga ntrendinga awo mbeerawo nembeerawo lyessanyu lyaffe kati ssanyu kyeddala lyogenda okuŋŋamba ssanyu kiri ogenda okuŋŋamba teririiwo dream ye eriki weeri jjagiraba mu maaso jjagiraba mu maaso ng'omwana wanawandika temulina visa temukola ki beera awo gwe tofaayo tobuuza bisigadde TikTok olina kyogisuubiramu ekyamaanyi ennyo oba gwogamba it's a vibe platform yange nze nina kyenjisuubiramu era njifunyemu akatini si kyamaanyi naye akatini kino nsi ki gyewegomba ogendamu ng'ovudde Dubai singa oba wakuva Dubai oba ova Dubai wagala kukomawo Kampala ndowooza UK ng'eyo England eyo ndowooza ng'eyo osisinkane ku Deriki manyi eyo Deriki yabaaniriza naye nga Alan kyenyinza okugamba nze ngenda lemera nnyo ku King Saha mwana King webale nnyo King akyusiza obulamu bwo King Saha mwana ate nkulaba ne ku shows essebo otambula naye ne ku comedy store ssebo namulaba King yakuyita ku stage anti era nga ga banks jangu wano tukole bwe kati nze King antwala nga mwana pozi n'oyo ghetto speaker ghetto speaker maka akusembezako awo biki naye nga King akuyita agajangu anti apita nagamba namuvubuka gwe njogera bbiri naye bannange Ali Banks nani Ali Banks kyansinga okunkubiriza ennyo Banks tebakuyita yambala
yambala naye nange kwa Katonda yansanga seegatta nnyo kiri awo naye akiŋŋamba nyo seegatta mbeera mwawo kubiriza nnyo obuteegattagatta ndi good boy n'akaviiri ssebo oba osibanga kasaha nakulabye nokasiba era King boss wange nga sina bilala byensaba mpozi mikisa gyokka ate nga kyatambula ne King ndi ku top oba oyagala oba toyagala nga ndi ne King wano ku kido nkyali ku top amanyi we gali tugwako era oli bane alina wakutadde naye nga nkyatambula ne King wagenzeko ku kitebe wagenzeko ku kitebe nagenze ekya nopo president wamusinkanyeko yamusinkana president kasita nkyalewo banjagana omuziniramu okkoba obuzina ayinza obwagala president kati olaba ndina King kati president wali yabimanyi agamba sajja kangaako anyway kale nga tumaliza program yaffe y'olunaku olwaleero Alibanks biki byewandisanye okugamba abantu abakwagala abakufollowinga baagala obuzina bwo mwebale kufollowinga mbaagala nnyo mwana Justin nti mikisa nze mikisa obuwagizi mbujja wammwe n'ekirala emikisa giva eri Katonda kati nze wenneeyongerako obuwagizi bwammwe kibeera kitya kibeera shata oyinza okiyo kyogero kitegeera naye nga comments zammwe zikoma ku media nze comment tendya bw'oli akuvumye embu osimanya olinga kino mbu kimbu opapale gundi anvumye era nteekako emoji nteekako akatima gwe weevumye nze kati gwovumba ndi Dubai gwavumye oli wano Uganda enfufuta enkuba gwoli wano engatto buli lunaku bujooza nze eri njooza mpisaako buyisa winti nenzira kazina kange TikTok achegosinga gogamba nti ka content ke kankolera Kampala leka naawe sinabawona TikTok era ngina kugamba Heavens Rama pozi ne Shaloni kuba tuli mu style ye yadde aba comedy temuli yadde igwe byo bikujumira yadde ate nze ndi wa comedy nze ndi dance ate Dubai atya Heavens Rama yaliyo ngamo Rama it's an automatic Dubai tewali balala bakola content je bali sibamanyi abakola content pozi nga je bali nganze naye sirabangayo bakola kati gula bato balaba bani awo kankubuuze Rama ekibuzo kyange ekisemba tuggalewo singa omuntu akubuuza vibes UG ayongedde ati oba agassa atya ku entertainment industry ya Dubai oyinza mugamba ki yenga yesimanyi kuba sibabeera munnyo sibabeera munnyo nze sijja kulimba nze mbeera na Rama sijja kulimba nze ntambula nnyo na Heavens nawe wali okutabeerabyeko nga tutambula nongamba naye nze siyinza kulimba simanyi kuba nze mbiraba naye nze simanyi kuba kati niyinza okugamba vibes disimanga akoze kino naye ate nze nga simanyi kitegeera nze soogera bye simanyi ona abasajja bange abo benjagala mu Dubai mulimu Umaru Mike Media UG Mike Media oyo omusajja olaba nga stories zaleeta abaana b'e Dubai awo nungi era mbadde mbasaba tamufollowinga genda ku YouTube channel teekamu Umaru Mike Media oba Umaru oba UG Mike Media muvubuka akola story nyingi ez'abaana b'e Dubai waliwo omwana gwe nawedde yagudde mu mikalafa ej'enkumi man bemuyitamu nammwe Dubai si byangu ovuga e Dubai ovuga tonatandika kati oyagala se nenzimalire mu byagundi leka naawe mikalafa leka naawe kale tweyanza kyakabi mwana naye bashenyiza kugamba basazeeko gladiator da emperor system no kwali ate muyimbi wa ddala mumulinde kawo maaso mujja muwulira kale naye nga kyakabi mbaagala nnyo mbaagalira ddala bampita Alibanks waliwo erinnya lye sitateekako omusajja w'ensasake naye njateekako omuzini wa King Saha omu bw'ati President kale kyakabi kale Alan Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate olunaku lwaleero tulabira lwaki nsukkako wano olunaku olwaleero ladies and gentlemen for now sibe bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi
ne kawawera ng'akabebi. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola make-up tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 myemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Esimu kasya kano kankwanjulira Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda. Bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina ne Sina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.